waliwo bagamba nti Kafeero yali yakyawa ebintu by'okweraguza because his dad used to practice witchcraft. Byabajja byensonga eyamujja kubanga neno gye yali yagenda nga alina essaba emmanju. Ebyamujja ku ab'ekika tebabigenderamu. Bakwanza ebintu ebimu nagambye. Kyonoofulumya mu kamwa. Ekyo kiri public secret. Tata Kafeero yali mugezigezi nga n'essaba emmanju. Yabiina! Ate nga Musiraamu. Nkugambye yabiina. Era bye byamukyayisa ab'ekika. Era kyesinga n'omukyankana ne mutabani we. Paulo Kafeero. Ya. Yakuteekamu nnyama. Bagamba Kafeero mujja na nnyina. Nedda. Bwe bagamba. Ekyo bagamba Kafeero. Era njagala ngolola Eswazi nga mugamba. Kafeero musayi gw'abankima teyajja na nnyina. Kafeero mwana. Bataata be banene ababiri bano abakoonagana bano ababiri. Ebituufu babimanyi. Ne babigamba baki? Abaana. Kafeero mwana wa Naganga. Mwana wa Nanganga. Nanganga yennyini. Ono Nende. Si mwana wa mujja na nnyina. Ono Nende. Eryo erinnya teriri Nende. Liri Nninda. Yajjajjawo we Butinini mwe bamuggula. Jajjawawa. Butinini. Luddawa Butinini. Butinini. Kati eyo bajjajja baffe gye baasibukira ddala. Gye baava. Okwata Kastrosi Road. Naffe bajjajjaffe bwe baava Sinego ne bajja emikyana. Otyo. Ekyasambaawo. Bamuyita Nninda. Si Nende. Kati lwaki Andi kati yalitambuza waakyo. N'ekituufu liri Nninda. Si Nende. Si Nende. Nninda. Oli ajja kubuuza era. Bw'obanga ogamba Kafeero mwana wa Nanganga. Lwaki Nanganga teyaziika mutabani we Paulo? Kati kiriwo ekiti. Era nsaba Swazi abantu beebukunja abakwate bulungi. Taata we yabawumbawumba ne bakakkanya obusungu. Musaayi. Tegedde. Abantu batunuulidde nnyo Swazi ono. Swazi? Nja twogere ku Swazi. Swazi nga Swazi. Swazi Kafeero. Kankubuuze. Swazi Kafeero. Mwana wa Paulo Kafeero. Nze ku lwange ngamba mwana wa Paulo Kafeero. That's beautiful. Ne tulinde biva muki? Musaayi. Nze kuba nze mmanyi. Banaabikyusa. But Swazi. Nze ndi timu Swazi. Tulina abatulwana abantu bonna batwogerera ebigambo. Swazi mwana Chief Godwin. Simanya Swazi waki bantu batwogerera ebigambo. Gavumenti yakikuttemu. Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel n'amasuba we wali endongo ehajikazi we kapo eri gye bayita Ssebavuga wabulirawa okuyingira sinze emitwalo 2.5 emmeeza ya $2,000,000 bakubira emmeeza yo bagitereke noti 7 noti 4 3.227 oba noti 754 6 4 omanye endongo ehajikazi we kapo gya konkone y'ebiro bino gwe ukimanyi azamazeeko nga muwogo waggulu mataala screen stage ne sound olwalyoka asumulula mulamu Ssebavuga kali musale ku Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe mmeneku obuwata wafunira omusajja omutuufu ng'okooye ng'okaddiye n'ekikityo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel n'amasuba ennongo yagikazi we kapeeri basannaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Viniva Logistics. Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambwe Balukeza eranga yetuze kubalaga products affe package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera nakula size yakendera olw'amala okwemamaza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje soka siddamu soko none ku bere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo. Nokolo metololo kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections wana mo buzibu zokato kagize bwe kati wana ebizibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole kama fakala nkawe detatu. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256.
Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswe Chigambo, it is happening. Ngomanyo Shalom 256. And subscribing, kindly to your so that you don't miss out anything important. Bango subscribing, Atomaro subscribing, turn on the notification bell so that you get notified each and every time that we upload. Seeing me for the first time, Ngawakanda Boguso set on Puliranga Kwakagula smartphone. Nze Shalom Haddad Kawesi ukuva ku Shalom 256. Era ngamba kusetsi bakonzeka mbajjukiza weekend of Friday tugaba ajikaziwe kapo ku front page enamasuba Friday no kutandika saa 10 okwingira emitwalo 2 emitwalo 5 emeza $2,000,000 tugula emiryango sawa 8 zennyini ezakawunga esagwa jaba ompira wabera fimu enjogerere akantu so mujje twagira ajikaziwe kapo later mama o tata o sister o this Friday we are at front page enamasuba ajikaziwe kapo seba avuga concert 20,000, 50 and 2 million at table. So you can call the numbers above on the screens back there so that you're sort of booking mpora tuvayo nga abiri tugenda ku Premier Malika kunalongo Friends of Nalongo Lewis former Nonivia Nonivia bajitunze kachafuze lifunyiri ndadala linya dala n'abadde wali Nonivia awo betugende bera ne Friends of Nalongo Lewis 20th John mpola natela wamba ku sets bakuba nanga aba Semit ando bantera mu dala ka center akanji aba Semiton Construction Company Limited bazimba amayumba batunde byaddo ya materials interiors yo munyanga mazo kuzimbira ennyumba gwali abweru tokolimira mutumbu sengawo yanziba munange banzi banamezanga sente bazimba cyo ikimu kuba ku 0758821603 and 0787943539 basangi ba kampala na bingo bakuba plans amayumba 10 link property management basoza na amayumba toyedega na bapangisa gwali ebweru tokolimira senga omba sente zange kwesa aba Smia Tony Construction ku 0758821603 mpora bajja kubanga ate bakuyamba obenga oyitawo zemunange agala okwangula kasente agenda ku website yaffe munnange ya www.bankbet.com obogenda obenga wewandiso wanguli bagenda kuwa munnange ate promotion mpola bogenda ngovudde ku team Shalom obango agala Shalom genda wangula kasente mpira ja World Cup registeringa depositinga sanomo ku depositinga kwesa promo code teka mu Shalom that is HHALMO Shalom obenga bakudiza kasente kukotaddeyo atebe ngo wangula emipira gigenda maso mingi nyonyo emipira wejiri awo ku bank bet obenga wangula ono gwenkute ye Shalom oil atajja benyuma mu size olango bonambu isawo mbatu genda kunyumya mbozi ono gwenkute ye Shalom oil atajja benyuma mu size stambula mu musangazo mu kisenge ali ku 0705 271973 ono Shalom oil ono Shalom power prima kuija creation malamangu swanga na mutsawe ne 5 rounds and above no package ya basajja ali akalangwe mukalaba awo mpola bonambu somyenga saga tusimba benga tanso okunyumya embozi zaffe ennaku z'omwezi ziri lero ziri 10 ziri 9 lunaku lwa 2 olwo kubana stories ez'enjawulo eziba zitugattako ngaffe community nenjagala okwebaza mwenna naddala abantu abali ebweru nakafuna abantu nga bangi abampadde abayambye mukyala wa Biswanka bwe nakola story eyo tugamba ku 256 your story matters like olugero lukulu turukiza kulutuulira era embaga boy na story ngaga kujogera enamba esimu eri awo jobo kubako ba 0705 271973 story otujumye na yata ndo mchara wa Biswanka nga sababu yambi naye abantu mwamuyambye nebaza buli muntu yenna atodde sente buli muntu yenna ayambye mukyala Biswanka okubanga atereza obulambwe n'obwomwana. Thank you so much. I don't take that for granted. Bane mwebale nnyo abana Shalom 256 mwebale nnyo buli ala Shalom 256 abantu bampereza sente nkalu batuwereze ebintu baadde namba y'omukyala omukyala obulambu genda bukyuka mpola mukyala wa Biswanka mwebale nnyo bwe tukola story engazo ne muvaayo ate ne muyamba nange kimpa amanya ngamba okay yinzo basi funa sente nyingi nnyo ku YouTube and at least I'm impacting the community. Nina abatata wange ato bakojja wange kuba oli wankima abenjima bebanzaala nina akojja wange wano nga cause palo kafera bila tatawo
abatata wange ku side ya batata bange ninga si yanzala zanzala bamuyita omulongo waswa yesebo nene omwami ono aveera ddala mu lujja lwa Paulo ne kasirujja olwa Naganga tujja gamba Naganga olwa Mugema tubadde twogera I think kuva myezi ng'ene mabega naye manyi byaffe byampolampola tetupakuka nnyo ate ne musajja mukozi abeera busy mani sikubuuzanga n'amannya ge serious amanya naye nga tetwogera amanya yenze Ssentongo Paulo nva Kawuga wanene Mukono nga ku UCU webanzaala enfuufu webanzaala era n'omugenzi okono nabayiwa Collins n'omugenzi Paulo yali waawo kati awo omugenzi Paulo Kafeero wava mu kyalo yatuukira wa taata wange Kafeero buli mwogerako mba nfesto because muyimbi wange oyatuukira ne taata wange yali akola weaving mu biseera by'okutunga bikooyi bakolanga ebikooyi ebyo majwenge bino ebikooyi bino beesiba ebyo by'abakazi abazina amaganda bye beesiba amajwenge kiki kati amajwenge ge gano ge bateeka ku bitambaalo obulebeeta ebbali bino bitambaala bya Gomesi obulebeeta kye bayita amajwenge kati awo yamugira okuva mu kyalo najja n'asooka alukako ku bikooyi Kafeero yaluka ku bikooyi ng'amanya okubitunga weaving nga wava n'akadongo kempola n'agenda Mukono mu tawuni mu paaka kapaaka kaali nga kattaka kano kapaaka ekyaliwo kateepaaka nga ku Muzanganda complex awo otuuka opposite ne Colin ati nasomera seeta kati Mukono manyimba nga wava n'agenda n'akadongo ke ng'ayimba mu Mukono n'akomawo ng'alina emyaka emeka so sijja kulimba nnyo myaka sijja kulimba oli yali mukulu yali akusinga twali bato kati Paulo ng'ava n'akadonge n'ava n'agenda mu paaka ng'akuba mpola ayimbiramu abantu abo waliwo jjajja waffe bamuyita Mugema yajja bataata mu kyalo n'abaleeta Paulo Kafeero yasoma kyenkana ki simanyi waawe yabeerera wakati yasomako yali ku weaving obwongo buno n'amagezi n'ensengeka y'ebigambo n'oluganda olwali olugagga ennyo lwe yakozesanga yabiyiga atya yabiyigira yali musajja muntu mulamu yava mu kyalo ng'ayimbayimba mpolampola ayimbiramu abantu najja ewaka waliwo omukyala bamuyita Mmeere yatundanga walaki n'omulala bamuyita twali tumumalya jjajja Akamuli okuliraana Jobbia Hotel naye otuuka ku Jobbia Hotel n'owetakoko kati omukyala yabeera ekyambuka oyambukako kati ni wooti nga wagenda awo n'anywamuko kawalagike ng'avudde ku weaving olw'eggulo anywamu kawalagike n'akubiramu ku batamiivu akadongo bw'atyo mwabayanona serebu wange osenga oyo owekamuli oyo omukyala wekamuli oyo bw'atyo n'amaani agendako ne Mukono eyo n'asunnako kubanga e Mukono paaka yali yattaka nga mulimu omuyembe gumu batemerawo ennyama bazisiba mu matu g'endagala n'agenda ng'ayimbiramu abagagga b'omu abayimbira ne bamuwayo kye bamuwayo n'akomawo enkeera n'akuba weaving we bali mu biseera ebyo bote bwe baleeta buno obukumbi obutono ne bavuga bakugombolola kati ku nalo yaliwo already yaliwo era National Cultural Church okukikirira ku Festino n'oyambuka n'oyambuka n'otuuka ku nalo mu biseera ebyo gye basomesezanga weaving Kafeero gye yamuyigira ne taata wange kati ye nga talina kasente naye nga taata wange alina akasente taata waabwe n'aleeta n'abajja ne batandika okukola tutandike from the beginning taata Kafeero ono twakizuula awo mugenzi taata amwe Naganga jjajjaffe kusinziira ku bantu jjajja waffe Busia yali azaala Kafeero kati kiriwo ekiti tulinayo omugenzi jjajja Mugema bamuziika bbanda bugendera ddala ng'akava ekisoga kyekijja ekikulu ekyaffe ng'akava ekisoga waliwo ebyuma bino ebikwata ku luguudo wenyini twagabirako n'ekyaki y'abapolisitanti ku ttaka eryo ne tubeerayo ne jjajja waffe
Kiggundu Paulo Baluzza muganda akwewanga nawe omwewadde. Kiggundu Paulo Baluzza muganda akwewanga nawe omwewadde. Bamuziika ye yagula eka ziri 67. Ziri Kigenda zikyaliwo weziri. Ye eddaama eri aliteekamu omwana n'omuzzukulu jangu olime tozimba naye jangu olime weekulaakulanye ogenda ogula ebibyo. akonkagadde tegedde era eddame jangu olime liri mbalooya jangu olime tozimbako limirako buli omwana n'omuzzukulu oba ni obaani jangu olime mpulira taata tozimbako ogenda ogula ewuwo kubanga yalina moto yeegamba omusajja omuganda okuyita omuganda ng'ofunye ewuwo kati siri muganda ate ng'okoze okulagira ddala nti nno oli muganda ng'okoze ne baliwummuza omwoyo gwo n'abaana bo n'abazzukulu bo ng'oguze ne kibangizo bwe bali baziika bwe bali kuziika olwo ng'agamba ekika kigaziwa jangu olime ofune ssente ogende ogule ewuwo. Jjajjaffe Kiggundu Paulo muganda Baluzza muganda akwewanga nawe omwewadde. Bwatyo abaganda banagangawo basatu. Twalinawo jjajja waffe Tereza nga waawa ali Banda bugendera ddala eba mu mbuzi. Tulinayo jjajja waffe Nagawa oyo gwe bazikula ne bajjayo. Yali abeera opposite n'Ekisumaali. Eyo kirabu Kisumaali ey'emukono ku lw'Ebugerere. Wali ogivaako we yali oddako osanga Mogasi. Kati Mogasi wogivaako otunula ekyengu. Jjajja yali abeera jjajja Nagawa. Oyo Nagawa yali abeera. Ffe zino ensonga twazireka basooke bagende ku muki bagende ku musaayi bamalirize naffe ab'ekika tukole ki mujje. Era nkwebaza nnyo weebaze nnyo Kasuku. Lwaki? Weebaze nnyo Kasuku akutweyininze. Yanguloominga. Nakulaba ng'oyogera n'omwana Swazi. Naye ab'ekika kyammwe tebaliiyo. Neffe tumaze emyezi emeka? Nanga twogera. Woddayo weebaze Kasuku. Engeri gyankuttemu. Kubanga nali ndowooza kyogenda okuzzaako mugamba naye nga njogera nabo. Ab'ekika. Kuba nakubirako ne nkugamba tulina meeting e Banda. Olw'essande oluwedde. Naye mbadde njagadde abaana abo tujje twogere nabo bajje mu meeting. Ey'ekika. Naye ab'ekika ne baŋŋamba abaana basooke bameze tusooka kusazaamu pulogulaamu za musaayi. Basooke bagende ku musaayi. Oluvannyuma baliyitibwa abaana ne bajja ne bamanya ekika kyabwe. Kwanze nabuuza Swazi ne ŋŋamba teriyo kuba kika bajjajja abaliyo abasobola omubasenga abasobola kubasenga asengeka ensonga wekiri batuuza. Kati ze kindeese olwaleero si byanfuna bya Kafeero. Wadde otugamba bajjajjaabo abantu bazibagamba Paulo si mwana wa Nnaganga. Abo bonna jjajja Mugema kati kankubuulire jjajja waffe Mugema yali abeera Kawuga naye ye yajja bakitaffe mu kyalo bonna n'abaleeta okubanga bali e Kampala balina ebizimbe n'amayumba. Tegedde? Walumba Ezaaya jjajja waffe Mugema amala kufa Kafeero n'amukuba. Era ne mu kuziika kwa jjajja waffe Mugema bwe bagamba nti no Kafeero yajja n'abajja nnyina. Kafeero yakuteekamu nnyo amaanyi. Bagamba Kafeero mujja na nnyina. Nedda. Bwe bagamba. Ekyo. Era njagala ngolole Swazi nga mugamba. Kafeero musaayi gw'Abankima teyajja na nnyina. Kafeero mwana. Bataata be baneena ababiri bano abakoonagana bano ababiri. Ebituufu babimanyi. Ne babigamba baki? Abaana. Kafeero mwana wa Nnaganga. Mwana wa Nnaganga. Nnaganga yennyini. Ono Nnende. Si mwana wa mujja na nnyina. Ono Nnende. Eryo erinnya teriri Nnende. Liri Nninda. Yajjajjawo we Butinini mwe bamuggula. Jjajja waawa. Butinini. Luddawa Butinini. Butinini. Kati eyo bajjajja baffe gye baasibukira ddala. Gye baava. Okwata Kastrosi Road.
ngaffe ffe baba jajjaffe bwe baava Senegal ne bajja emikyana ekyasambaawo bamuyita Ninda si Nnende. Kati lwaki andi kati lyalitambuza wakyo n'ekituufu liri Ninda si Nnende Ninda. Oli ajja kubuuza era bw'obanga ogamba Kafeero mwana wa Naŋŋanga lwaki Naŋŋanga teyaziika mutabani we Pawulo? Kati kiriwo ekiti era nsaba Swazi abantu beebukunja abakwate bulungi bye. Taata we yabawumbawumba ne bakakkanya obusungu. Okubawumbawumba kuliwe kuti waliwo olutalo olwaliwo olwani nani Obote ne Museveni. Obote ne Museveni olumuleeta mu buyinza sanya mukaaga olutalo olwo yakweka abayeekera. Ani yakweka abayeekera? Naŋŋanga. Taata wa Kafeero Naŋŋanga yakweka abayeekera ne batema olusukulu ensuku z'abantu n'emmwanyi. Taata wa Kafeero yakweka abayeekera banya ba Museveni Obote baali Obote bagamba baali Obote ne kati tumanyi baali ba Museveni baali Obote ne batema ensuku z'abantu n'emmwanyi n'ebisolo beyakweka. Tegedde kati tetumanyi oba baali baani oba baali baani naye nga yakweka abayeekera. Era okuva ebukunja baamutwala Kalinnya. Teyaziika yensonga lwaki ku makya twali ewa jjajja waffe Nagawa ku ssaawa 9 ogw'ekiro nga mukambwe ennyo ne batabani be yajja ne squad y'abatabani be era bakimanyi batabani be ne babagamba Kafeero yali mu Kisumaali ng'agenze mu Kisumaali ne babagamba nti nno senga Nagawa jjajja waffe Nagawa yagamba we baziikanga Kafeero naye bamuziikanga. Era yagala nnyo Kafeero. Era yali empagi ya Kafeero. We bamuziikanga naye bamukola ki? We bamuziikanga. Ne wabeerawo akanyoolagano kaali kangi nnyo n'ab'ekika nga batudde. Gwe bagamba nti Kafeero tebamuzaala. Kafeero alina basenga be bangi. Ng'oggyeko senga Nagawa. Alina basenga be bangi, alina bakitaawe bangi era ne bo batuukako kati bagamba Kafeero mwana waffe. Kubanga yali mpagi nnyo mu kika ky'enkima. Pawulo Kafeero. Yewe nnamba emu era n'onoogenda ku ssenga waffaani n'onoogenda ku taata waffaani ajja kugamba Kafeero yali mpagi mu kuziika nga yateekamu. Pawulo Kafeero yayagala nnyo abantu be. Nga mu kuziika yakola ki? Yateekamu nga talumwa tagamba nti nno ba mwana waki. Tukeera ogenda ssaawa 9 ogw'ekiro tuteekateeka abagenda okusima Naŋŋanga atabuka. Abagenda okusima wa? Masaaba Gibazika Kafeero Naŋŋanga atabuka agamba Kafeero amaze okufa. Tannafa. Senga Nagawa yafudde. Tugenda okusima bagamba bagenda osima ebukunja. Naŋŋanga agamba omulambo ngutwalawo wange ono muganda wange. Bamugamba ono yagamba Kafeero bamuziikanga naye bamukola ki? Bamuziika. Yali mukyala mugaga nnyo. Senga Nagawa. Nnyo. Ebiseera ebyo ng'omuntu okwambala gomesi ey'ebbeeyi nga buli gomesi agiinako gomesi etambulyako engato yawe n'ekitambaala. Senga Nagawa yali mugagga. Era yali mpagi nnyo yaki? Ewagga y'amaanyi. Yali mpagi nnyo ya Kafeero. Era Kafeero we yafa yagamba nze mpedde. Kafeero yakyogera? Yagamba nze mpedde. Yali mpagi nnyo. Senga yafa alina emyaka ng'emeka? Senga emyaka gy'aliko? Sijja kulimba yali akuze naye. Sijja kulimba myaka. Yali tatuukayo. Yali mu 5. Nayinza obbeera mu 5 awo ng'ayingira 6. Kafeero basima Masaaba. Tukolewo nteekateeka tugenda Masaaba. Onaamugamba nti nno nze sikola ki?
muganda wange mutwala wange nabo ku kitundu bamugamba yagamba Kafeero bamuziika nga obakola ki bamuziika tiyaziika ku mwanyina Kafeero nanganga tiyaziika muganda we tiyaziika muganda we yensonga eri gye nkugambye akimanyi ekifo ebukunja olwaba yeekera abantu banyiivu nnyo tebamusonyiwanga bate bannamusonyiwa ebbanga eryo lwaki teyajjaziika mutabani we era wano njagala okubuuliza nga oli mu katundu ako bw'abanga Pawulo mwana wa Nnaŋŋanga nga we mukyogera lwaki Pawulo Kafeero aba akola ekijja kye nga taata we akyali mulamu ng'alina ekijja ng'aliwo n'ekijja ky'ekika lwaki Pawulo yasooka ku kijja ebaamuzika yasookawo gwe sooka weebuuza ekibuuzo kimu Pawulo waziikayo senga we nkugambye yagamba Kafeero Pawulo we bakuziikanga nange okola ki we banziikanga Pawulo yali yagula dde Bukunja yali yagula ddange lwaki yali yalama muziika Bukunja Pawulo nga taata we akyaliwo kati nkugambye tulina ebbanda bugendera ddala we nkugambye tulina ekijja ekikulu abo bonna bezze nkusomera abafudde ng'ateekamu ssente ze gula keesi gula ki kyekyetaagisa ng'ateekamu akasente ke lwaki tetwamuziikaawo lwaki tegedde lwaki temwamuziikaawo anti tujja mpola mpola tugende mpola mpola tusooke tumale siteepu eri tujje nga tutambula kati ono afuluma ne batabani be Nnaŋŋanga ne Maiti babuuka mbuuke kuba yali alese squad y'abatabani be yakola ki ne Maiti babuuka mbuuke eya muganda we Nnaŋŋanga yabuuka omulambo gwa muganda we kye mbagamba kituufu ne mugenda ku Lwebugerere ne wamubuuza ew'omugenzi Nagawa bajja banyumiza sitoole ezo n'agenda n'obusungu kubanga yali musajja wa busungu nnyo nga n'ebekika bakola ki bamutya ne bafuluma ne squad y'abatabani be ne bafuluma basenga baffe ne bagamba wuuyo agenze n'abuuka omulambo gwa muganda ne tugenda e Masaba ne tusima ne tuziika teyajja wadde omuyiwako ki ettaka era yagambirawo Kafeero gwe nnakuzaalukuka nga lwaki okyogedde bulungi nga lwaki azaalukuka Kafeero baali tebakwatagana bulungi nga kiva ku ki yafuna omukazi omusiraamu ayagala Kafeero naye akyukadde muki mu busiraamu n'abaana be n'amugamba nze siva mu ddiini ya kika kyange siva mu ddiini ya kika kyange awo bakyawagana n'amugamba nkuzaalukuse ekyawula Kafeero ne okyogedde bulungi okikerifainzi ekyawula Kafeero ne taata we afuna omukyalo omusiraamu agamba Kafeero njagala osiramuke n'abaana Kafeero agamba siva ku sapule siva ku ddiini ya awo naganga amugamba nkuzaalukuse era yasitula n'abaana n'abajja ku ssomero Kafeero yabakimayo bubi ekyo swazi yakigamba mu video twakola Kafeero yabakimayo bubi abaana n'amugamba ekigambo nkuzaalukuse tokyali mwana wange nakuzaalukuka dda taata wa Kafeero azaaluka Kafeero n'asigala nga ye amanye ekika kye gyekikola ki gyekiri kubanga noono yeeyawula kuba ekika abona benkugamba talina gwe yaziikako baganda be ng'akikola kubanga asiramuse oba ng'amaze kusiramuka yatabuka nga wenkugambye ensonga ezaaliwo Mugema ali mukulu waabwe ekitaabwe yasikira jjajja waabwe yasikira jjajja waabwe Kerementi tegedde jjajja waabwe Kerementi nga Mugema yasigaddewo ekitaabwe baatuuka omuziika Mugema teyajja wadde omuyiwako wadde naki ettaka lwaki omusungu wabwe lwaki yakolanga ebintu sajja oyo yali mukambwe nnyo omusajja ngeri gyalinamu kano yalina ssente tawa Kafeero nga tayagala kumanya nga alinamu kaki kasente bano banne nga bayinaayinamuuko naye nga ye akola ki abakira abo boona benkugambye talina gweyajja ku kikaadi okuyiwako wadde n'ettaka era njagala obuuze ku banninda mwali mugenzeekooko ebukunja ku kyalo kye bayita ebbanda ne muziikayo wadde omuntu n'omu kubanga bo banninda bateekeddwa okuba bamanyi ebbanda n'abaana bannagana nabo balinga taata abanye bate bajja mu kika
tewali n'ogu n'omu. Kati awo wenkugambira nenkugamba naŋŋanga nga nagamba yazaala Kafeero kubanga nzize nkusomera layini singa yagamba dda baganda bwe yajja na nnyina fe otulaba kana akagere DNA yaffe eri kano fe tetugenda mu DNA no tunulya ow'enkima kano kategeeza ki kano fe batwalanga okwalula kwe batukebereranga kategeeza ki akakagere nkugambye kana akaala kano tunulira sayidi eyo kaka okalaba kano oli wakwata ebibiri komaani okalabye nange ndiwe wamu okalaba okawanvu naawe fe batutwalanga nange ndi mwana wa Kafeero fe batutwalanga okutwalula nkugamba batutwalanga okutwalula era nga batutwala balina n'emikolo emirala gye bakola naye ng'ogenda olaba bakubikudde kati Paulo Kafeero yeyalula ku baana bwamba nga mukola mukebera Kagere lwaki abaana mu abatutte ku DNA ati eno ensonga mpanvu tegedde eno ensonga ki mpanvu soka tudde wali Musimye agaanye okujja okuziika yagaana okujja okuziika yatwamuziika ne tumubulizaayo nemala nemuziikula ate ab'enkoko njeru baali bamulinze bamuyinako obusungu naŋŋanga baali bamulindidde enkoko njeru kulidde emasaaba baali bamuyinako obusungu abantu baafiirwa ensuku zaabwe abantu baafiirwa emwanyi zaabwe n'ebisolo byabwe naye abaana baali ebazizza nnyo kitaabwe kubanga yasobola okuuma enkoko njeru n'agulayo ettaka ne libeerayo Kafeero n'aligula ne libeerayo nga tali kulya taata waabwe ati n'akuuma omukwano n'abantu b'enkoko njeru abantu beebukunja nobeera nga abaana basobola okugenda nga balina kuwadde buzibu singa naga tumaze omuziika tukomyewo Kafeero mukama amuyita naŋŋanga agaana okuziika Kafeero abantu abasinga ekyo kyebagamba tetugaanyi wadde waliwo obuzibu naye taata wa Kafeero agaana atya okumuziika nkugambye ensonga yagibannyonnyolamu ab'ekika nagaŋŋaanya okuziika mutaani waggulu okuba kati ffenaffe Kafeero twamutuukako nkeera ng'amaze omuziika waliwo ab'emikwano baali bangi nammwe abafamire ati tugamba ku muntu eyaliwo ku bantu abaaliwo abantu baali bangi ajja okuziika Kafeero ab'emikwano baali bangi waliwo abakola ku mikolo okuziika be bateekako eddagala ati nze nkujjira abakola ku mikolo okuziika be baleeta abafino service ab'emikwano nga toyina gyogenda situka ogenda otuuke ku nki oganye nti nno onoosulayo ki gwe w'Oluganda nga mwakulanye Kafeero omanyi abantu abaaliwo abakitange mubeera mu famire no kati kankubulira ekintu kimu oli wano eno ng'oli wa kitiibwa omanyikiddwa mu ggwanga ne bakutereka ennaku ezo oli mu ddwaliro oba ennaku 2 fino service yagenda okuleeta ekole ki ekuziike fe tujja kusaawa tulongoose tegedde nze famire yange tebagijjako anti oliriza tujja kujja tusaawe tulongoose kati process ez'emikolo gigenda mu maaso miisa akisemakula oyo baali famire ne bamuwebaza papa miisa ki miisa akisemakula baali famire ne bamuwebaza miisa ki ebintu bye yakola ne process gye yatambuza mu kuziika taata w'abo abaana Eagles production baali yebaziza nnyo Eagles production yakola kyamaanyi mu nteekateeka z'okuziika Paulo Kafeero ate tebalekereranga Kafeero ng'afiiriddwa kuziikirawo Kafeero ng'afiiriddwa
bazika jajja waffe mugema yasikira jajja waffe Clement basi tukwane bajja ne basula nawo Kafero yali mukwano gwa nyegwa Eagles Production tuzise senga waffe Tereza basi tukwane bajja ne basulawo tuzise jajja waffe Nagawo basulawo kulwe bugere. Tegede bali ebaziza nyo Eagles Production Kafero afudde funeral services mamba kutereka ne katalanze mba afudde atonda nsasiri nabaganda bange benkuze nabewaka akazi bange tona bewa jjajja tebana bajja ko privilege eyo kungubagira muntu wabwe abazungu bakikola abazungu abatukusinga wafanga abadde public figure bagamba as a family we give us some privacy tukungubagira omuntu waffe kwa fine mwenzo banna Uganda atona abanjagala ne kati naba kazini bange betukuze nabo bwe twasulanga kuli bwebumu abazenga bandaba lwaki abajjankera nga abantu bawambye omulambo mulikuba abantu bannyo baagala nnyo Shalom nze family yange yerina okumbaako nze manyi mama wange nabaganda bange abajjokka abambawulire nga nfudde nga bakaaba byaddala nga balumiddwa vakwanya kino kambu Shalom agenze tufiiriddwa content but there are people who love us beyond this camera nga yakwagala ebyaddala katubalina baganda baffe nabaganda bange abalongo baganda okujja okunzika mpola okuba mamuwambe banna kantu muwambye omulambo gwange mu Shalom afudde nja kuba omuntu ne kamera oluyi ndaba ng'omuntu agira mbu ate kibatukola naye bwemba nfuze yakafa ono muyimbi yakafa yani Master Pilot walabi nabirabye nayenze olaba wabirabye nabire nayenze njogera nga nze gemazima nze wemba nfudde family yange ebe n'obuvunanyizibwa bamonyi ng'omuntu waabwe kati gwe onnewunyisizza ekintu Pawulo afudde mwami wako ttaka nkeera omuntu gwe mwakula naye ewaka mulya ku sowaani yemu oluusi anti ensonga zibawe ziti manye emikwano oyo omusajja alina ekigambo kimu zikwentambulira Shalom Kafero era ngamba ne Swazi akitereke mu mutima gwe yagamba tofulumyanga ekigambo nga tomaze buuza mwoyo w'omunda gwe ngendo singa baba bagenda kigamba nze kigenda kumpisa kitya kulwako tegedde kino kyengenda okufulumya singa bagenda kigamba nze kigenda kumpisa kitya omwana oyo Nantongo erinnya Nantongo kambwe nnyo mu kika kyaffe bunobona ng'omulaba embeera zaalimu ez'okulwana twaye tugende ku musaayi buli omu amanye munne yesenga bamwe Nantongo basenga baffe bonna bannantongo balimbo baganda baffe tebanyigira mu ttooke kiza Nantongo mwana wa mugenzi erinnya Nantongo ayinza obba ina erinnya nedye enemugambo why kiba kivudde kiba kivuddeyo ate owakanya omusaayi ffe twatula ne tugamba osobola owakanya omusaayi ffe mu Buganda kye tumanyi omukazi yagaba omuki omwana yagaba omwana omukazi maama wo lwafudde lwamanya nti kino kika kyange kyawooterere nogaawo wano wewange kati wano ewaffe bw'aba teyogeza yogezeyo mu mikwano gye omwana oyo siwaawo kasita maama waafa nga akuwaddeeyo wano ewaffe wewano bukaweesi genda oli mu bantu genda ofaafaagane n'abeenti ne bakeera enkya ne bagamba nti nno oli waagundi naye nga maama wo yakuleka wano waba weewo mu kuziika ano Pawulo ennaku ezo kyali sikyewaka nga Pawulo afudde ewaka awo tewali buzibu bwonna emikono gy'okuziika gyatambula gikyabaani abaali b'obuvunaanyizibwa ku ssanduuko ya Pawulo anti Shalom nkugambye tofulumyanga kintu nga mwoyo tomaze kuwulira mwebuuza gyontwala ndabayo buli obucupa bwasangibwayo be bamanyi wakati wena gamba nti nabali obuvunaanyizibwa be bano funeral service kati ebyo Shalom ebyo tubizize ebbali tubireke naye nga obucupa bwabaddeyo ye omugenzi akola ki amanyi amazima tegedde baani abaamussaako ebyo temwatiddemu mwenge ekikanga mulabye obucupa obwo ne mukyamaga
kati kankubuuzeemu ekibuuzo. Waliwo ekikago olabye yagenzeyo nga baziikula? Waliyo omufugo baziikula emirundi ebiri nga tebakoze mikolo? Tebakoze mikolo? Waliyo omufu bamuziikula kiro, bamuziika kiro. Tegedde? Eza babaddewo okusobya mu kuziikula Paul Kafeero. Gwe bukyanga obaawo. Wera bagenda okusengula ebijja. Ndaba stories ono omusajja aziikula afu kalipiro master yaziikula kiro. Paul Kafeero bamuziikula busaasana nga bukidde. Ati kyenkugambye ekyo. Waliwo ensobi. Kati gwe Shalom osituka otya n'ogenda mu bintu. N'ogamba bagenda ziikula taata wange. Tegedde? Kangendeyo. Basi watunulayo. Kiki kyakimanyako nga bagenda kuziikula Paulo? Nkugambye baziikula. Tetwamanya lunaku ffe nkugambye ekigambo kimu. Ffe kye twali tumanyi ekintu kimu. Abaana bagenda kumuki? Ku musaayi. Si kuziikula. Wulira nga tumaze simanyi dokitaani. Dokitaani simanyi eyajjanjabanga Kafeero mbu alina omusaayi gwe. Sajja bamwogerako. Dokitaani oba Kabugo. Nga tumanyi era kye bagenda okukozesa. Agamba alina omusaayi gwa Kafeero. Ne mutavina kibuuza. Tegedde? Kati ffe twatula mu meeting. Netugamba abaana kabasooka bave ku musaayi. Abatuufu tujja genda tubanoonye bajje bamanye ekika kyabwe. Mwagenda okulaba. Baffe mu kika. Abenkima tuli basajja bakozi. Buli omu akola n'anoonya ekiki. Kyekisooka. Abenkima bakulagira okulabirira abaana. Kubanga weddira nkima. Nga togenda kusuula abaana mu Nazaala n'endeka eyo abakazi balirabirira. Nazo kikiriza nze nina omwana omu. Kayaka basoma nnyo. Mwabasomye. Nkugamba. Ffe bajjajjaffe baatugambanga. Lwaki olina omwana omuyeka? Bajjajjaffe baatugambanga. Sooka otegekera obulamu bwo. Wandimwongeddeko. N'omwana asanga emirembe. N'akajja ntandiko zaala. Omwana wa myaka 8. Wow. Mazemo pulani. Ali mu P3. Anja malwaki sagala omuzaalo omu. Nze banzaalo omu. I know how it feels like to be. Ati nkugambye. Sooka otegeke. Bategese banzaddeyo omwana omulala awo. Buno eno Uganda gye tulimu ogimanyi gikubuulireko. Nze saga kulimanya sizadde mwana. Asibakoleke Uganda gye tulimu. Eyo kya. Nenza abaana bange Allah ampadde omukisa mbazadde. Bomba zadde. Kati tujja tuti kweno Uganda gye tulimu. Webe tunyize ku mulembe guno. Abaana baffe bagenda beera batya ku mulembe ogujja. Naffe zadde affe kye balowooza. Nkujjira. Edda bajjajjaffe balinanga amataka n'emmwanyi. Ng'abazaala abaana 20 n'abateekawo. Kisoboka. Anti nkujjira. Soko olindeko nkyakujjira. Bajjajjaffe tebagulanga Kampala. Alina abakazi abo 7. Bonaona basula mu nnyumba egyo. Ne bagenda ne balima emmwanyi ezo, ne balima muwogo, ne balima amatooke, ne balunda n'ente. Jjajja waffe bajja ne bakungula ne batwala mu katale. Jjukira waliwo na bano bakitaffe nabo bagenda ne bakola ki? Nabeera ne eka z'emmwanyi 8. Zize. Nga wakungula n'azijjayo sente zonna n'azireeta n'apulaningira abaana be. N'agenda n'ayongera n'agula ku ttaka ne likola ki? Ne ligaziwa. Kati najja kitaffe ne bakitaffe abaatuzaala. Ne babako bamuwaako namugamba zimba. Sikuwadde. Nezimbakaawo. Bakitaffe ne bavaako. N'avo babadde waneeno. N'ayolekera Bugerere. N'agenda n'apakasa. N'afunayo ekibanja. Ekiwulira? Tugenda tuuka mu Uganda gye tugenda mu maaso ng'ennyumba ogisulamu lunaku lw'osasudde nga ziringanga looki. Otulagaano mu Uganda. Abaana baffe gye bagenda.
ng'ennyumba agisulamu osanga mu kitanda mu paliso ogisasula lunaku kati gwe Shalom obeera mu kubuna obudde oza abaana baffe bagenda sanga kimaaso mutegeke ate omutegekereko akatono ate omuyigirize tomusuula bbali busigala mu nnyumba tugende ffenna ku mulimu asobole okukuuma ebyo byoleseewo amanye ssente gye ziva era kitaffe kaffe yakola bubi okufa Katonda yamukola byo muyita nga bane bakyali bato bagamba bamukwatamu era ab'ekika simanyi onyakali kakoodi ke wanzizise emmemme etasengejja ekwogeza munnyo kyatali era baga ab'ekika bakwata mu kafeero ono mutwala amangu yalina gwe baali bakugulana naye Katonda yabimanyi naye kafeero tegedde eyo Katonda yabimanyi ne kafeero yamanyi ensonga ze tegedde nga gwe bavubuka nga muvubuka mwabeeranga ne Paulo Kafeero yabeerawo kiseera kitono si kiseera kinene Kafeero ono nakola interview ate era mbiwuliddeko ne Bisiku yakyogerako nti Paulo Kafeero abika enkwaso ze zaali nnafu okuzaala sijja kulimba saatandika omwenge amaanyi gakendeera sijja kulimba tulinde ebiva muki musaayi tegedde tulinde ebiva muki abantu batunuulidde nnyo Swazi ono Swazi nja twogere ku Swazi Swazi Kafeero kankubuuze Swazi Kafeero mwana wa Paulo Kafeero nze ku lwange ngamba mwana wa Paulo Kafeero that's beautiful ne tulinde ebiva muki musaayi nze kuba nze mmanyi banaabikyusa but Swazi nze ndi tiimu Swazi tulina abatulwana abantu bonna batwogerera ebigambo Swazi mwana wa Chief Godwin simanya Swazi waki bantu batwogerera ebigambo gavumenti yakikuttemu so ekiri tugyesige twakite weesiga kwanze kyenjagala njakula kintu kimu bala muki kyeyetaaga Swazi atuddemu kankubuuzeemu ekibuuzo bala muki kyeyetaaga emasaaba talina kyayagala gwoba olaba bala muki kyeyetaaga emasaaba yataddemu ssente ze nanti abantu bagamba lwaki bagamba Swazi anzo basi wa Kafeero kubanga buladde na muganda wa Swazi tayali mwana wa Kafeero andi tujja tuti nze mpuliriza omusaayi we gudda nga Swazi si mwana wa Kafeero Swazi naye akimanyi ali mu buzibu oba alina ke yatundako ntegedde nze nkugambe ekyensoose okujjawo ne tuze kulwanira bya bugagga waffe tulina tukoze singa zigenda nkudda nga Swazi si mwana wa Kafeero Swazi ali mu buzibu waba alina kye yakola ki waba alina kye yatundako okitegedde kubanga bala mutalina kyetaaga buki batugamba omugenzi Principal Job Kafeero yafaayo kunja soyika 23 naye kati otwogera waasigala yiika 4 ebyo zokka teri wakika era abantu bebava ne bagamba nti no waliwo owekika yali agenze n'agamba tusaleko oko waniino wa Kafeero nkugambye jjajja wange yaleka eka ziri 67 omwana n'omuzukulu jangu olimo ogenda okola ki ebyo tulina we bayita ebbanda twawaako kyaki y'abapolisitanti bali kwagala kanisa tegedde ekomanye eziriwo just kuliraana Kisoga town Prime Land eyo eka 18 tekuli yali azimbyeko jangu pakasa genda buli omu agenda n'anoonya ebibye basenga baffe bali awo basenga Nantongo bali omu Muyenga awo bagagga Paulo Kafeero n'abaganda ababeereye Muyenga nga muli bagagga nnyo ate temuvaayo kwogera bwe buzibu nammwe ab'ekika musirise ate twogere ki kankubuuze oli yali nfanfa wa kika ky'enkima nga buli akabaawo
era nga kuziika bannange tunoonyeza kasente kabuze tukubire Paulo kesi ng'agigula ndi wala ne kansindikira akasente balina taata bwe Mukasa kapiteni mulamba mu magye ne Kafeero yali namulako mu uniform y'amagye. Kafeero yali w'amagye yali ya muganda we Mukasa muganda we Mukasa era bapepe yanga nnyo kapiteni mulamba era yajja muganda wange nayo kanyambalemuuko yayambalanga mbwamba nayambala so yali w'amagye nimekuwa ku kifaananyi ekifaananyi kirabe nimekuwa ku kifaananyi Kafeero waffe ate yali musirikale yali ya muganda we bamuyita Mukasa naye ng'ensonga enkulu mu byonna nze ku lwange ngamba Swazi mwana waki mwana Paulo Kafeero naye we gunajja nga si mwana we ali mbuzibu tunaddawa tunanywa ku tuzzi ate kati mmwe munaddawa ye ali mbuzibu akati ndi timu Swazi kasa Katonda avaayo n'aba nti nno oba alina ekiwandiiko kye yali akozeeko okutunda Paulo agenda okufa abaana baali bameka be baleeta yali Paulo nga mulamu yaleka abaana bameka tetumanyi talina gwe yatulagako ate ne gwe yali agambye omusikira ye Thomas Kafeero ate gwe yali agambye omusikira Simon ne basaako omusikira owulirizanga nnyo lwaki misaki yava amaziga mu kyaki abamu ku bamanyi ku byama bya Paulo Kafeero bali mu kusaba bali ye Bukunja oyo yali mukwano gwe misaki Semakola era mba sirimbye nnyo amanyi bingi nnyo ki ekyamukaabya papa ki ekiyinza obbanga kyakaabya papa misaki kati keerenkya mukwano gwo bwemubadde mu mulimu gumu afudde agenze yaleka ebyobugagga abaana babitunze biggwawo ng'omanyi yasulanga mu mpewo akola abeeze ekyama ki abaana be babeerewo nga gwe nnyini omanyi ebyama bya mukwano gwo bye yaggamba ebimu tegedde ng'olaba abaana bafuuse ekirala tebaagala kumanyi owulira otya kiruma nze nalaba Isaac nga akaawa ku jjajjaawe tozwaki yakaaba waliwo omuntu afa nga nkugambye jjajja Nagawa yafa Kafeero n'akaaba n'agamba ebyange biwedde nga Isaac we yagamba ebyo ebikoze eki ku jjajjaawe ayinza obba yalina ebyama bye ayinza oba buli kamwaka ke yakagamba nga jjajjaawe abadde amweyabiza muntu we mutuwa wattu nga yakeera enkya n'afumiza n'agamba kuba ekika bonna ono gwe nina okugamba ebiki ebyama byange agenze omuntu akeera enkya n'alamba nga amanyi mulina ekijja gye kiri ebbanda n'agamba Kafeero we bali kuziikanga bali kuziika bbanda bugenda ddala nange baba bakola ki banteeka kati nkujjira waki Kafeero yatandika ekijja ekiki mpulira oli yamugamba we bakuziikanga nga bakola ki we banziikanga Kafeero n'alonda n'aga nti Masaawa n'amutwala Masaawa n'ekibi nnyo bajja ne bamusimulawo ne bamutwala nanganga nga tannafa yamugjayo bamugjayo ne bamutwala Kafeero yekka gwe baalekawo yaliwo yekka tuli aliwo n'omwana simanyi omwana eyaleeta omwana ng'afudde simanyi bamumugobya ebyo mbiwulira mu mbu kati bamugjawo omwana babamuka eri bwakikalinnya ku ttaka lyani ya Kafeero lwaki ab'ekika mwewala nnyo ebintu bya Paulo Kafeero ate nga wakika kyammwe manyi kyenkugambye buli omu yakola ebiki kituufu buli mwe aba yakola naye oli muganda wammwe
Obukeera enkya lwaki tunoonyeza bano abaana basobole okufuna obuzibu n'agamba muganda wangi nafiiriddwa asobole okugenda n'omugumya nomugamba nga kitabo tukoze tutya buno obudde ekivulu bakikola nemba nvuddeyo abaana aba nga muli bakafeera abaana aba okuddaabiriza sente mmeka kuddaabiriza ennyumba sente mmeka nekikolwa mwina mmala kutunda kivulu kiba kimala noba tolinze kivulu abaali baagala kafeero Shalom abantu baweddemu essuubi buli wajja obagamba ekivulu tugenda kuddaabiriza nnyumba ya taata bakikomawo nga efaanana nga bwe bagireka tegedde mwabana mwesonde mugambe omanyi ffe tuyina eŋŋombe egamba ffe mu famire yaffe buli mwezi tutaga emitwalo 3 tuli abaana 7 sente ezo tuzikuŋŋaanya mwaka netuddaabiriza ewaka buli mwezi mwajjako emitwalo 3 tulongoosa ewaka tegedde taata sente ayina tegedde sigamba nti nno mujjako era enkya mugambe nti nno taata tajja sobola kulongoosawo kawuka owulirayo entebe namulanda owulirayo sidwiru gyalimira ebimuli mukozi wa sidwiru batika ebimuli ne babijja kuno ne babitwala ebweru ne babitunda era atwala n'emyezi egiwera 6 nga talinnyeko waka babitutte mu katale Netherland, South Africa, Germany batutte ku bitunda biki tegedde nyeffe twewaayo ne tugamba emitwalo 3 tutitekengawo tuddaabirize waka kati golowooza swazi nga baakedde nkyagamba nti kuddaabiriza waka n'agenda okudda mu kivulu n'alabawo enkulaakulana se natunulira ennyumba oba bazimbako koosi 8 ku kasaakaate bati kivulu kirambo ozimbye koosi 8 zimalawo obusawo bwa seminti bumeka ennyumba ya Paulo Kafeero y'ekajjansi Paulo afudde banjireka mu mikono gyani kati nkugamba ebyo byonna omanyi abantu abakulu bakuuma ebiki ebyamu kugambye oli jjajjaffe Nagawa we yafa Kafeero yagamba akoze eki mpedde tegedde wano ekyokubiri mukwano gwe yali misaaki ennyo nfanfe kati waba naye yakuuma ekyamu kiki kyenkugambye sooka osengejje kyogenda okwogera tegedde kati bangamba ennyumba Swazi yali asulamu gapangisa so kiri manya Swazi yali asulamu ennyumba wempulira mbu kati ekyaliyo ate mmanyi tugambe ffe ab'ekika tetwayingira mu bintu bya Paulo Kafeero twamyamu ekika mwaleetawo obulagajjavu wakati abaana bano baali baana bato singa mwabakumaakuma abaana baali baana bato abaana baali baana bato Kafeero baali bamwabiza ku lumbe yogedde ekyolumbe Kafeero baali bamwabiza ku lumbe ne kati jjajjaffe Naŋŋanga yateekako omuzika wali oluddeko ku lumbe lwa Kafeero nti luli bukunji sikiwulirangako olumbe twalwabyanga olwa Kafeero paakati wali oluwuliddeko sikiwulirangako naye mu Buganda wali okirabyeko omusika ne bamuteekako ng'olumbe terwabize abaana beeyabyeko olumbe bajje bakuŋŋaane tubatwalewo omukulu bajje bakuŋŋaane tubatwalewo omukulu w'ekika balanga olumbe tulabe ki ekikola ki mwekika mwasuulirira abaana bano kyeŋŋamba muno mwekika mwalagayamu okuvayo ku nsonga za Muganda Shalom nziramu nkugamba ekintu kinene ebintu bya Kafeero yabikuumira mu mikwano gye tegedde
ne wono sangani agenda kugamba ebintu bya Kafeero yabikuumira mu miki mikwano gye tede omuntu Shalom yoba n'ensonga oyinza okugamba kati ekiri ewaffe nkikola ki nkimanyi Isaac aye mukwano gwange kamukuumireko ebyange Isaac agwayi n'ekyapa kyawo senga mba nsiseemu otegedde abe waffe si bangu kati Isaac yamanyi oba olifa neeyagaliza abaana bo nga babonaabona tegedde ebintu bya Kafeero yabikuumira muki mikwano gye yajjanga okuziika waliyo emikolo n'ateekamu n'ebintu byabikuumira muki kati wano eno kati emikwano gye gimanyi ebituufu senga omusaayi gukomawo ekika mulina pulaani eyabya olumbe lwa Paulo Kafeero kuba kati amujja bba temukyabuusa kintu kyonna anti abaana ng'abaana oba n'abeera musaayi gukomyewo nga bategedde bajja funa obudde nze wendi muli bakulu anti wuliriza abaana bano bato these are young people baana bato bajja funa obudde Shalom namba ngenda gireka ogiina abaana nsaba bakolagane naawe tegedde nsobola obalambuza bataata baabwe ne bibasenga abaabwe using my own transport ate Swazi alaba interviews affe Swazi nyoza binawulira era ngenda mugaa Swazi nkoza interview tegedde bajja kujja using my own transport balambuze bataata baabwe basenga abaabwe tegedde olumbe tebakeera nkya ndi bagenda lwabye balanga nyotika tusaba ennaku z'omwezi bweziti twabire staff Kafeero nakola ku Angel Secondary interview nangamba yayinza obba amanyi ku bisumbuwa abaana ba Kafeero nagamba omusika gwe bassaako wa Paulo Kafeero Paulo si gwe yalaama Paulo yali ayagala Simon gwe yali ayagala abeere omusika we anti omusika oyo mpulira mu bigambo ye taata gwe yasiima jjajja waffe nanganga nagamba yabeera omusika tegedde naye byonna buli kimu kikola kipu kati ono gwe basiima Shalom ekintu ekisinga okubonyaabonya mu Buganda muno buteyabyako lumbe mubabikkiririzaamu ennono tuli basajja banaddiini eri musajja mukatuliki tegedde ne Masaka Masaka walozi yasinga obi tovaayo sivaayo wano Entebbe ekiwa mirembe sivaayo Bukalango Bukalango sikolaki tosubwa Sangaalo ogenda mu Sangaalo kati kyenkugambye ekintu kimu ebyobuwangwa twabisangawo tekeza obutabyalumbe kibi Shalom nze nina kati kankulemu waliwo taata wange baali bamuyita Kapaaki we naye yali mpagi basooka ne tubeerawo ne Kafeero mu kika ne tuddamu ne tubeerawo ne Zaali naye yali mpagi tujja ligimu Kafeero agenze mpagi azze tuzzeewo Zaali yali empagi Luwagga tegedde eyevuddewo empagi Kapaaki ekoze eki ezze Kapaaki naye egenze temuwangaala ewammwe temuwangaala okufa kwa bulijjo bamufa muli bato okufa kwa bulijjo kati abo bagenze taata wange oyo Kapaaki afa leka nkweyo kasitole kamu gamba nti nno eddiini kituufu naye ekisinga obubi genda mu byawongo era Kafeero yali tabyagala kyekisinga obuki goberera obwanga bwewasangawo bugenda osaddaako enkoko gyafuna obugagga omukisa gutandikira mu kyogero maama wo kyeyakunyiga kati ffe batanyiga tebagunoonya bunoonya nti nno gundi agaba obugagga era ffe ebiragiro bya Katonda bigamba nti otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku zo zibe nnyingi ku nsi eno oba tosobola kumuti Katonda w'oku nsi ye maama wo maama ayinza obba yafa naye eyakukuza asobola okkeera enkya n'agamba mwana wange gyendi gy'ojja
nawe ensojja giraba bw'aba ali mugagga ngamba mama kanje mangu otegedde okiwulira olulimi luno lwe luloga the tongue teri musawo agenda keera nkya Shalom kuwa ddagala genda okole era agenda kuweerako ebiraamiriza olitewolo genda oli oliraami gwaloze n'olulimi lwo eddagala liroga abasajja teriva basawo yakugamba bwakyalimba agula mpisa na buyonjo kono kalimba bakayita obukojo bw'omukwano kasara boogere yalimba ka paati ako otegedde gwe alikuwadde genda naye gwe agenda okwogera njagala Shalom asiraane n'ebigambo weebiti n'olulimi waliwo bagamba nti Kafeero yali yakyawa ebintu by'okweraguza because his dad used to practice witchcraft. Byabajja byensonga eyamujja kubanga neno gye yali yagenda nga alina essaba emmanju. Ebyamujja ku byekika ab'ekika tebabigenderamu. Bakwanza ebintu ebimu nagambye. Kyonoofulumya mu kamwa. Ekyo kiri public secret tutakimanyi. Tata Kafeero yali mugezigezi nga anyesaba emmanju. Yabiina! Ate nga musiraamu. Nkugambye yabiina. Era bye byamukyayisa ab'ekika. Era kyekyasinga n'omukyankala ne mutabani we. Paulo Kafeero. Ya. Tabigenderamu. Ne wajjawo kineeno ekyokulwanira muganda we agamba Kafeero we bakuziikanga. We banziikanga. Kafeero agamba nze tebajja kunziika wannanganga. Tegedde. Ate sigenda kuziikibwa bbanda. Tegedde kunziika Masaaba. Okwewala taata we. Era ne bayombagana ebigambo baabisiŋŋanya. Kubanga yali azze ne sikoodi jjajja waffe Nanganga. Yajja ne sikoodi y'abatabani be nga bazze balwanira omulambo bagusitule bagutwale. Ne bagamba temulina gye mugutwala. Era ne bamuyita mu Kisumaali gye yali ali mu kuyimba mu Kisumaali emukono. Baagijjawo awo. Najja n'atabuka nnyo ne basiŋŋanya nnyo ebigambo. Kafeero yafa tasonyiwe taata we. Teyamusonyiwa. Ne mu kufaako. Teyamusonyiwa. Baninda kati balikoze. Kafeero nga yakeera enkya. N'akumaakuma abantu b'e Bukunji. Omusajja mugezi. Tegedde. We yajjanga eno n'ayimba. N'akolayo ekivulu. Ng'adda Bukunja. Agulayo ettaka. Nga n'ab'okukyala abagulirayo ebyokunywa. Asangulawo kiri akole omukwano nabo. Entabaluganda. Asangulawo kiri bakole omukwano nabo. Wadde taata yakweka abayeekera ne batematema ensuku zammwe. Yakoze omukwano. Nze omwana saayina buki? Buzibu. Tegedde. Era kyenva nkugamba abaana bali eyisiza bulungi nnyo ku bantu b'e Bukunji. Nabo Paulo Kafeero kati omugenzi. Paulo abakyabalaga omukwano ne bajja ne basanga obusanzi we bati mwabagamba mugenda kuzimba nnyumba kugiddaabiriza. Ne bagisanga nga weri n'era ekivulu ne kiddamu ne kijjula. Oti yafadda myaka emeka? 19. Nebaze ebivulu babikoze emyaka emeka nga kibagamba abantu. Mulimu omwana gombadde mwatukweka oyo mwana gwe balaza afana nnyo Kafeero wamulabye. Abo nona nabalabye ne omusayi gukoleki? Gukeberwe. Omusayi gusalwewo. Nze nagambye ekintu kimu nze kimumanyi. Julira. Zimanye ekintu ekyo. Kino. Kyekiri omuzadde omukazi yazigagaba omwana. Singa omusaayi gukomawo. Because we are going to expect the unexpected. Things are going to unfold. Ekika mulina nteekateeka ki okukomyawo ekitiibwa n'okuzza order mu nnyumba y'omugenzi Principal Job Kafeero. Singa omusaayi gukomyewo, I think katuuza wiiki ng'emu gukomewo, mwabe ekika mulina nteekateeka ki okuzza order mu nnyumba ya Paulo Kafeero, omwana wammwe, taata wammwe, mukwano gwammwe. Muganda waffe. Shalom. Omanyi ebyomunju tebikola ki? Tebitottolwa. Nagambye abaana
bajja kujja nze mbatambuze ku ssente zange tegedde bwenna abatambuze tulinayo jjajjaffe bamuyita Wasu yasikira jjajja Mugema aliguddawa mwali omwo mu Kampala musajja yinginiya tetujja genda wuwe tegedde bwe tugenda wuwe munoonya oli muntu mukulu kyamuwandikira tusaba otukolereyo olukiiko abaana baagala kujja kumanya waabwe gye basibuka ne ku nsonga we zino ensonga zitya bwezityo olukiiko lutuule nga bwe lwabaddeyo mu kyalo wagamba mwinaano omuntu wano emukono okulinaana kati sipiika current speaker no tuyina anti oyo muzeeyi wange nzaala okuliraanawo nalebo Dombo okuliraanawo nalebo Dombo Moses omugezi wa NRM ya itaata wakuzaala itaata wange nzaala gano ge makaage ewaffe waddako taata we yajali taata wange naggambye akolera Sidiru be batwala ebimuli ebweru lwaki tatuusa abaana ba Kafeero Shalom kugambye ebyomunju tebikola ki nze ekinyuma ekika weemuli sigamba tuzze tuvuddeyo kakinga nazaala abaana banzaala enze nzekka singa tuzze ku mbeera eri ebaddewo Jaden ye mwanika w'ekika singa tubadde mu mbeera eri ebaddewo baligambye ab'ekika tuzze kulwanira bintu ab'ekika temwagala bintu bya Kafeero eri embeera ebaddewo kubadde ninda ne muganda ebawesiganyiza bigambo tegedde Nantongo ne Swazi bawanyisiganya biki ne Nantongo mukambwe nkugambye be bayita ba Nantongo ne Sentongo Nantongo mukambwe nnyo awo mu kika kyaffe era n'onoogenda tebanyigibwa mu ttuuke gunajja nga Nantongo ne Swazi baana ba Kafeero banaatabagana olaba bagamba ebita abaluganda biki bita bikonaganye tebitangana tegedde kwaje ne yasooka yawangula Nantongo bali kye baliko kintu kimu ze super power tegedde America ne Russia tegedde kankubuze kati Swazi kyamunyizeemu tegedde ye Nantongo musanyufu agamba kati nze America ekubye kuki Russia ekubye ku America otegedde Swazi abadde America Nantongo Russia kati Nantongo yayaga Nantongo yafunye ku win naye kazi yafunye win Swazi lu yafuna win oyogera ko ne Nantongo oyo kugambye sina mwana gwe njogera naye wadde n'omu wa Kafeero sina gwe nina namba era tebamanyi kati Swazi yafuna win otegedde mu kusooka nga bagenze mu kooti ne bagenda ne babajjako omuki omusaayi tegedde ye nabeera nga tegedde kati ye bagenze wa Balamu kati ye Nantongo naye agamba yayagala tugende muzeeyi bamuziikule batuggyeko omuki omusaayi naye yafunye eki win yakubye konde evanyuma kati ninda tomulaba ntino kati naye ate yali waggulu kati ninda ne mulaba ate oli muganda wesi yabadde waggulu luli ne Swazi bino ebintu obimanyi kati ab'ekika njagala okubuuza era muwuliriza ku nnyimba za Kafeero ate ku lwaki mwawulira kakemba ka Kafeero musaayi gwange kati ennyimba nze nziwuliriza nnyo ne mwannyinaze yali abulirira baganda be bano basenga baffe akayimba ka mwannyinaze basenga baffe bano banga nnyo simulula osuna basenga baffe bano banga nnyo nga tebanywera mu bufumbo era ekyo yakyogeranga buli wajja nagaa naye bannyinaze oluyimba lwa Nantaba olwako luva tegedde mwannyinaze oyo twaliyonka maama kati yali basenga baffe bano Kafeero yali ayogera namu ab'ekika baavanga mu bufumbo nkugambye twabeeranga mu kufiirwa talina kyatakola waliyo omukolo nga talina ndi wala nagenze no mu kivulu ndi eno wala nasindika akasente ebyo mugoddaani muguula byabagamba terasa kitiibwa mu second hand tegedde kati awo wenkugambye ne Walumbe Zaaya amala kuziika jjajjawe Mugema oyo jjajja waffe Mugema oyo akwira Walumbe Zaaya
era kyamuluma nnyo jjajja waffe oyo Mugema ab'enkima Mugema yaba nannyini mukulu w'ekika tulina jjajja waffe bamuyita Mugema Kawuga yaleeta bakitafu okuva mu kyalo Nakigambe kuŋŋaanyanga abaana b'Abaganda be afunyeemu kasente akuŋŋaanya abaana b'Abaganda be n'abakola ki n'abaleeta mwesuubiza ng'ekika aliyitamu alikima banne ng'aleeta bakitafu bonna ne yabaleeta okuva e Bukunja n'abasembeza kati yajjanga waliwo ekinazi bino ebinazi bye basimbanga mu lugye byabeerangako ebinazi ebya orange byetunuuna we twatuulanga mu muti oluvannyuma lw'emyezi 2 nga tubeera awo olukiiko lw'ekika lukola ki era yajjanga Mugema n'atubuulirira jjajja waffe Kiggundu Baluza muganda akwewa n'avuga akagaali kuva Wananda omanyi yiri eri Busaabaga Kasubi eringa Matale wali essomero lya Nkooyooyo n'avuga akagaali okajja eyo n'ajja mu lukiiko Mukono Kawuga jjajja waffe Kiggundu Paulo Baluza muganda akwewa n'okeera enkya n'ogenda ekawolo mu ddwaliro Lugazi n'omugamba nze ndi muzzukulu wa Kiggundu Baluza muganda akwewa nga naawe omwewadde yali mukulu wa ddwaliro sente zabadde bagenda okujjako Shalom ze size banzijjako yaleka eŋŋanda nnyingi yaleka emikwano mingi gyafaayo ku bintu bye ate mu ekika kyemutakola ku Paulo Kafeero nagambye temwafa ku bintu bya Paulo Kafeero kirizagana Shalom Kafeero Shalom nkugambye olina Isaac mukwano gwo tegedde bw'omanya background y'ebintu kuba yalayika Kafeero nze mu kulowooza okwange yatunulira nnyo kitaawe ng'ate yamukoowa n'agamba ebintu bineeno oba we naabirekera mu kulowooza okwange we naabirekera ne mbingiza nnyo ab'ekika kitanga ajja biyingiramu tegedde kaneesiga emikwano gyange yali yasimba Kalitunsi bamugjayo akyaliyo Kalitunsi simanyi naye yaleka amaheeka n'amaheeka ga Kalitunsi ku ttaka lye nakaya tujja kwekwasa kuba abaana baali bato simanyi ab'ekikamu abaatwala ebintu bya Kafeero kwamba kati Baswazi baali baana bato Kaswazi ng'atunda kya Kalitunsi teri wakika yali alinye ku ttaka lya Kafeero bisirikirwa ajjayoko emulabula mawulire simanyi yasinza kugamba nti oba gundi kuva etwazika Kafeero gundi yajjayo oba gundi yajjayo sijja kukola ki niwookera enkya n'oŋŋamba ebbanda waliwo atya tegedde wookera enkya n'oŋŋamba ekigenda waliwo atya Wananda tegedde n'okeera enkya n'ombuuza ebutinini ewajjajjaawo gye musibuka Nninda waliwo atya tufuna obudde ne tugenda kati nga tuwunzika obubaka kibwagala tusembezaayo obubaka banjala okusembezaayo soke tulinde omuki omusaayi tegedde kubanga point yegeni egye bagenzeemu okwawula ab'ekika mwagiwagidde Shalom buli muntu alina obuyinza ku kyayagala nze ow'ekika sisobola kugamba Shalom leeta abaana bo tubaalule tegedde n'ogamba abaana abange mbatwala ku musaayi tegedde Kafeero omugenzi Paulo Kafeero yalina abakyala nga bameka bwe mwali mumanyiiko kati omukyala yagenda okufa ali omukyala yali mu nnyumba azaala Nantongo simanyi bulungi oba ndowooza like yazaala Nantongo ndowooza yazaala Nantongo yali mu nnyumba ewaka kubanga mu biseera ebyo omukyala bamuleetera abaana 2 mu abo naye nga yayaniriza mukyala oyo gyali simanyi yasinza kulimba yabaanirizanga abaana simanyi oba gyali oba taliiyo simanyi
ni ye mukyala we gwe gamba omukyala we yavanga okuyimba nga azze bukunja n'okunywamu n'abantu yalinayo omukyala yali ewaka yabanga oyo nga ye yamuwasiza ewaka nga yabeerawo ewaki ewaka simanyi omuzaala wange yese nga amusonyiwa azaalira omukuumako omulungi kati kyolina omumanya oba embeera yamunyigiriza n'avaawo oba gyali bakati ffe bino ebintu tubirabye kati tubirabye buno obudde tetumanyi embeera gyebadde babadde bagira batya mpulira yalina ettaka enkoko njeru simanyi ate baalitunda simanyi basooka bawako miliyoni 2 simanyi ate bagende ku musaayi basooka bagende ku musaayi Shalom omuntu eyabeeranga mu mpewo ng'asula mu mpewo n'ajja n'agula enkoko njeru mu tawuni ne mukkiriza simanyi miliyoni ana basooka babawako miliyoni 2 nga baagala kkebeza musaayi wangi baagala kkebeza musaayi Shalom gw'okikola miliyoni ana bakuweko miliyoni 2 tunzike tugamba tutya nze kyensaba ekintu kimu enamba yange ogiina njirina omusaayi we gudda abaana bajje balabe ekika kyabwe weewaddeyo abaana bajje balabe ekika kyabwe bajje balabe ekika kyabwe kubanga nesaazi bamubuuza ekibuuzo naye ab'ekika akimubuuza naye agamba ab'ekika simanyi nayo senga wangaani balina senga waabwe bamuyita Nagawa iziti Nagawa ali Kisogaawo muganda wa taata waabwe Kisoga nno kumpi awo muganda wa taata waabwe bajje tulabe bajje tugende tulabe ekika kye balina abantu baabwe okuba bali bataata baabwe Nninda tebabagamba bwe tuyita Nninde muyita Nninde naye Nninda okuba tebabagamba balina ekika kyabwe ensobi bazimanyi zonna eza muzeeyi naye tebatunulira nnyo ensobi za jjajja waabwe kubanga ogwo gwali musaala baabwe byavaawo tegedde kubanga naye yeeyawula ku banne olw'ebintu ebyaliwo n'agenda n'akola ekijja ekiki nga ye ne kati tebeetemamu tebakola ki basajja bakatuliki tegedde kati mwe bannamawulire temwebuuza lwaki baneeno basiraamu lwaki Pawulo mukatuliki kati mwe ansa gye mujja mugamba Pawulo si mwana waani wannanganga mwe kyemujjamu kyemulowooza bali balina olutalo lwabwe wakati waabwe aba era na bano baganda baabwe balumanyi kati oba Pawulo si muganda wannanganga mwe baninda mulwanirira ki abaana bemumanyi abatalinaako bakitaabwe mubalwanirira muleke abaana beerwanirire mukimanyi si muganda waabwe kati waki muyingiza omusaayi gwe mumanyi guyingira mu kika kati kambuuzeemu ekibuuzo Salomu nkubuuza ekibuuzo omusaayi we guggwa nga namwe bannamawulire mugamba Pawulo Kafeero si muganda si mutabani wa Nanganga abaana omusaayi we gudda ne gumanya ba Pawulo Kafeero bagenda noonyawo bakitaabwe kitegeeza bano Baninda nabo balina otambula bakole ki tegedde siwe kiri mujja na nnyina maama wa Kafeero yafa taliiwo okiwulira ate kati bagenda ati bagambye mujja na nnyina tegedde kitegeeza nabo bagenda tambula bakole ki kati waliwo awo geemu eri emabega nga balwanira ki nga baagala ki waliwo geemu eri emabega nze waliwo geemu eri emabega balina ke bazannya tegedde abaana tebabakweka abaana bababuulira amazima babagamba amazima we basibuka bamanyiwo Baninda wago bayita Nnende anti bamuyita Nnende Nninda nze ndyogera nga weriri si Nnende Nninda tegedde babagamba amazima babagambe babatuuze abaana mubatuuze mubasembeze mubatuuze wamu bagambe munnange ekyaliwo kino na kino na kino tegedde muzeeyi wammwe kyali kino na kino na kino ne taata ne jjajja wammwe naye tukwataganire wamu tukimale mwaba Oluganda babiri mwekuba
muli ku kituufu naye abaluganda babiri mukola ki mwekuba oli agenze mu kuziikula ono agaanye tegedde kati awo kyenkugamba gavumenti yayingidde mu kintu kino tusuubira amazima ameereere balamu talina kiyitaga bukunja tegedde kitegedde mukama wange bebyo byange tujja basembeza singa banabazze era bakolagane nabo bawe namba yange y'essimu bajja kumba ani adatuka taataani Sentongo Paulo si taata waabwe ndi muganda waabwe naye gwe Paulo yenze Sentongo Paulo okuva mu lujja lwa Kigundu baluza muganda akwewa nga naawe omwewadde story ni kyensuubira nti muyizeemu naye nzina kyenjigidde ku mikwano era njagala okubaza papa Misati Ssemakula n'abantu bonna sinoomu betasobola kumenya abaafuukula nga omugenzi Paulo Kafeero afuna obwenkanya wamu n'abaana be. Bw'oba ng'olina story eri eyo ngwaga tugiise wano tuzikola zino story era twerazitabulirirwa kubiri mu lumanyi luterubaako serebu olw'okubitizaako serebu andeeta story eri mu kitundu kyo w'okolera w'owangaalira oba eri ku mukwano gwo. So bw'olina story oba ku 0705 27 1973 tumabire kukwesa Shalom Oil abasajja mubeere bulungi mweraba.